kati olaba Babi asobola okuba nga we yajja mu bulamu bwa Kyagulanyi essaawa eno mulaba Kyagulanyi naye nga amaanyi ga Kyagulanyi nga gali mu mukyala. Era mbawo ekyokulabirako ekirala, ensi eno ogiraba mwe tuli, ensi eno mwe tuli efugibwa bakyala, era eno ensi kwe tutudde bagiyita nnyabo. Mbuuza kitya ensi eno yemezesa ebimera, yeriko ebitonde, omwami yaliwa yenjuba. Kitegeeza eno ensi kwe tutudde efugibwa muki? Mukazi. Ensi efugibwa mukazi. Kyova olaba ffe ng'abasamize tugamba, ogenda okulaba bwe tuba nga tusaba tugamba nti ku lwa maama Namirembe yakomyawo emirembe, maama nsaba mirembe. Kubanga omukyala ono bw'ajja ewaka tajja yekka, ajja ne bajjajjaabe, ajja n'emyoyo gy'abajjajjaabe. Kati ojja kulaba nga obuyinza n'amaanyi nga buli eno mu Bababi, ng'eno mu famire ya Kyagulanyi ng'osanga teyaliyo bufuzi. Kati ng'omukyala ono olw'emyoyo gino gye yajja nagyo egyali emifuzi nga gye gyaleeta Kyagulanyi. Bannayuganda muyinza okulowooza nti nno Pulezidenti Museveni yafuga ensi eno. Pulezidenti Museveni si yafuga Uganda. Anti nze guwuliriza, nze nkubuulira kuba ndi mulaguzi. Nze Geoffrey Mayanja kwe Mboozi mu UG. Wendi wano ne Haji tuze tuwayemuko ku Mboozi. Naye Haji abantu abasinga bamanyirya Haji. Amanya g'amatuufu abantu bali agadde okugategeera, leero gababuulire bongera okugategeera, n'ebirala ebifaanako ng'ebyo. Tuze tuwayemuko ku Mboozi ku mulundi ogwayita, twali wano. Era abantu bakusiima ne babaako ebibuuzo bye baagala baddibwemu era bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Y'ensonga lwaki era nzeemu n'ensaabala eryato okujja wano w'oli, tuwayemuko ku Mboozi tulabe embeera nga bw'etambula Saturday, kubanga ebibuuzo byali bingi. Abantu bakusiima nti wabasomesa ne bongera okutegeera ebyebuziba bye baali batamanyi, era ebibuuzo abamu bye basaako bye baagala obannyonnyole bye bindeese wano olunaku olwaleero. Nga tutandika n'ekibuuzo ekisooka, mbadde nsaba osooke obuuze ku batulaba. Abatuwuliriza mwenna abatulaba, mwebale okwagala omukutu Emboozi mu Yoggi. Mwebale beebale okukulaba, beebale okutulaba. Kati nsooka n'ekiramuso mwenna ekigatta wamu, ekyennono ekigamba nti bweza mirembe, awuliriza addamu mirembe bweza. Ojja sanga omulala akugamba bweza bwa Mukasa. Naye kati luno olusozi lutudde mu bwa mirembe, bweza mirembe, mirembe bweza. Kakati nenzizaako ekiramuso ekijjayo ng'olwaleero wennyambadde. Ndowooza naawe olwaleero weewunyiza, ndowooza ogamba Haji leero kati aggyeeyo kkala z'entuufu. Olinga bano Abawalabu ababeera ne golodi. Ne mbabuuzaako abasiraamu mwenna abandaba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kati salaamu eyo nga bwe nagamba nti mirembe giba miki? Mirembe. Kati bw'oba obuuza abantu abangi ogamba nti assalaamu alaikum. Kakum ke kategeeza abantu abaki? Okitegedde? Abangi. Kati lwaki njagadde ekyo nkikugireyo we nkubuuziza bwe ngambye nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati gwoba olina okunziramu wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. Kati ate singa mbuuza nti assalaamu alaikum nenkomaawo, naawe olina kunziramu nti wa alaikum assalaamu. Okitegedde bulungi? Sikongerako. Kumu kategeeza abantu mbabuulizza wamu. Omuntu asukkamu omu. So ne mbabuuzako abasiraamu, basiraamu bannange, anti omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Ne mbaagaliza ekiramuso ekyo n'ab'amadiini amalala, nammwe ne mbagamba eyo nti Yesu yeebazibwe. Amiina. Ssebo. Aweebwe ekitiibwa. Aweebwe ekitiibwa. Ssebo. Obadde olina ky'oyagala okubuuza? Kaakati ku mulundi ogwayita twayogera ku nsonga kubanga nalaba awo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP bamuwa ekifundikwa, era ekisonga eyo waginnyonnyola bulungi, abantu ne bagisiima, n'obubaka bwonna bwewatuwa. Kaakati ekimu ku ebyo ebibuuzo mu komenti awo ebyabuuzibwa, mwe mwali ensonga yabuuza ekibuuzo, sijja kumwogera linnya, abantu abamu oluusi baba tebaagala oba oli awo simanyi, naye yabuuza n'agamba nti
Babi ono Babi Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamwenyumiririzaamu nnyo naddala abamu bagamba nti y'omu ku abo abalimu omukisa gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bw'oba olaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga akulembeza nnyo mukyala we Babi mu nsonga zonna ne mu byakola olaba nti abeera naye ye mukyala we owawaka naye olaba nti kubanga tulabyeko bannabyabufuzi bangi ng'alina omukyala awaka naye nga tolimulabako na mukyala we. Mwami Mpuga essaawa zino kati naye atandise okugyayo mukyala we kumufulontinga kuba namulabyeko awo ng'ayogera n'emboozi nagitaddeko awo nga mukyala wa Mpuga naye avuddeyo kati ayogera nga bwolaba Babi bwabadde avaayo ebbanga lyonna. Naye eryo bannabyabufuzi nga bo toliraba ku mukyala we ate nga amulina nga mukyala mwami mufumbo. Eryo bannabyabufuzi abakyala nga toliraba ku mwami we naye ate era gye bali bannabyabufuzi nga balaga abaami baabwe. Kakati abantu abamu baagala okumanya omukisa gw'omukyala gukomawa era gutandikira wa? Kakati abatuwuliriza ku lw'ensonga eyo Kyagulanyi oba abantu bonna abaagalana oba abantu bonna abafumbo, olaba tulina enjogera egamba Geoffrey wali obaddeko awo ne bagamba naye omusajja oyo ekikazi kirabika bulala naye oba ekikazi ekyo yakyagalako ki nga n'okumuswaza kimukola ki nga abalabi balowooza nti kimuswaza. Ekituufu kiri nti buli muntu abaako n'omukisa eri omuntu. Kati olaba Babi asobola okuba nga we yajja mu bulamu bwa Kyagulanyi essaawa eno mulaba Kyagulanyi naye nga amaanyi ga Kyagulanyi nga gali mu mukyala. Era mbawo ekyokulabirako ekirala, ensi eno ogiraba mwe tuli, ensi eno mwe tuli efugibwa bakyala. Era eno ensi kwe tutudde bagiyita nnyabo. Mbuuza kitya? Ensi eno yemezesa ebimera yeriko ebitonde. Omwami yaliwa yenjuba. Kitegeeza eno ensi kwe tutudde efugibwa muki? Mukazi. Ensi efugibwa mukazi. Kyova olaba ffe ng'abasamize tugamba ogenda okulaba bwe tuba nga tusaba tugamba nti ku lwa maama Namirembe yakomyawo emirembe, maama nsaba mirembe. Ku lwa maama Nakayima omweyimirize w'ensi eno. Okitegedde bulungi? Kitegeeza ensi yonna eno etudde mu bwa maama Nakayima musambwa muki? Mukazi. Kati amaanyi g'omusajja gonna kati amaanyi ga Kyagulanyi gali mu mukazi. Amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gali mu Babi Kyagulanyi. Ne bw'aba tatambudde naye ng'asigadde waka kyewava bagamba nti nno ofubanga nnyo okulaba omusajja ng'ova ewaka nga mukyala wo musanyufu. Singa ova ewaka nga mukyala wo si musanyufu oyinza okuba nga gy'ogenda okubanja tebajja kukusasula. Kubanga omukyala ono bw'ajja ewaka tajja yekka, ajja ne bajjajjaabe, ajja n'emyoyo gy'abajjajjaabe. Kati ojja kulaba nga obuyinza n'amaanyi nga buli eno mu Babi, ng'eno mu famire ya Kyagulanyi ng'osanga teyaliyo bufuzi. Kati ng'omukyala ono olw'emyoyo gino gye yajja nagyo egyali emifuzi nga gye gyaleeta Kyagulanyi, naye nga Kyagulanyi yaliwo era gwe tutijjisa nti Kyagulanyi naye ng'amaanyi ge gali mu mukyala. Kati nze nina ekintu kye ndudde wano mbadde sivangayo kukyogerako. Bannayuganda muyinza okulowooza nti nno Pulezidenti Museveni yafuga ensi eno. Pulezidenti Museveni si yafuga Uganda. Anti nze guwuliriza nze nkubuulira kuba ndi mulaguzi. Amaanyi ga Pulezidenti Museveni gali mu First Lady. Gali muki? Kisoboka ekyo. Era nze mbagamba olunaku Kataha lwaligamba bbaawe nti nno mwami tugire tuweeyo obuyinza kijja kukolebwa. Mukazi yafuga Uganda. Omwami mukulembeze. Ekyo kikulaga n'ewaka. Eri abafumbo. Omwami aba mukulembeze, omukyala yafuga. Obadde okimanyi ekyo? Omwami aba mukulembeze, omukyala yafuga. Omukyala yafuga. Era obuyinza bw'amaka gonna buba mu mukyala. Yamanyi wawabeera akambe, yamanyi wawali ekikwanso. Gw'omwami oba muki? Mukulembeze. Omukyala yafuga ki? Kati nziba nteekateeka za Katonda nti nkugambye ensi kwe tuli nnyabo. Eno ensi efugibwa mukazi.
taata yaliwa yenjuba yemulisa enjuba kyetamulisizaamu olooza kikula maama yazaala enjuba nekola ki enjuba ye taata ekimera nekiryoka kikola ki nekiryoka kikula kitegeeza oli yatulabirira ogwono gwakuzaala era ekirime kyonna ekitatunuddwamu njuba okukula kakati bwe tutunuulira bwe tugeraageranya amaanyi g'omukyala mu bukozi bwe oba mu mukisa gwe mu buyinza bwe n'omwami kati kubanga bwe tutunulidde essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Baby Kyagulanyi omusajja Baby yanze kubanga percentage ki gy'ateeka ku Baby ku mukisa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Baby percentage gyamugattako eyinza okuba eri abantu gye omanyi mubaamu ebintu ebyekusifu byotasobola kukola ki ne Baby alinanga 70 Kyagulanyi alinaaga ng'omukisa gwe otegeerera ku kinti omukazi ono wa mukisa nammwe abampuliriza omukazi akusanze mu mbeera tunuulira embeera ki mwakusanze nantambula ki gy'ogenda mu maaso osobola okufuna omukazi n'otambula ng'odda mabega ne wabaawo n'ofuna omukazi n'otambula ng'ogenda mu maaso waliwo omukazi gw'osobola okufuna n'akuzzabuza mabega waliwo n'ogwofuna nga buli kikola kitambula butambuzi era osobola okufuna omukazi ng'asaasaanya nnyo ng'akola ki ng'asaasaanya nnyo naye ate n'okulaakulana n'ofuna omukazi nga tasaasaanya nnyo naye n'otambula ng'odda mabega olinaga n'omukazi oyo talina mukisa era abo abavubuka bannyaga ne buli wengenda lwakuba nti abamu tetubigoberera naye osobola okuba nga olina abaagalwa banjawulo nogamba wengenda ewoono nfuna bwembeera eno gye bali ababina nagamba naye wengenda ew'omukazi ono ne wemba ngenda kubanja bampa kati kyembagamba nti ensi erina ebyayo nti omukazi ono mu kujja tajja yekka ajja ne lubaale we naye lubaale we asobola okuba nga amuleese ng'azze ne lubaale naye nga lubaale yamusiba nga lubaale okusiba omukazi ono n'ensawo zo bazisibiramu gwe nga gwe awo mukisa we gubulira we gukola ki kyova olaba nzize mbeesibako nnyo nga mbagamba nti bane mutegeere nnyo obukojja mukoze lubaale musamidde mukoze eki naye obukojja temukimanyi nti nno yeetudde omukisa gwaffe kubanga eno ensi efugibwa mukazi amaanyi gonna gali mu muki mu mukyala oyo gw'olabanga omunafu okyegede bulungi kati kyekifudde Kyagulanyi ono okuba ewattutumu okyegede bulungi kati tosobola kuŋŋamba nti omukazi ono si wa mukisa Baby alina bye yajja nabyo yajja ne bajjajjaabe yajja n'emyoyo ng'emyoyo gino mifu yensonga lwaki mbeera nga mbagamba gwaloota abakulembeze oloota abantu abeewaggulu obaako emyoyo gy'obwakabaka gy'obwaki gy'obwakabaka yensonga lwaki olwaleero nyambaddewo enti banti bagenda kuvaayo abasiraamu leero ayambadde nga we Saudi anti nze nategeera namanya nti Qur'ani buwangwa buki buwangwa kati kino kyennyambadde tekimala gatuukikako lwakuba nti bamasheeka eyo gye bali bangi beefuula kye batali okitegedde bulungi batya beefuula kye batali batya waliyo abalowooza nti no baamanya nnyo Katonda naye nga kusinga abalala weebale nnyo okitegedde bulungi ng'era bamanyi nti Katonda abali nnyo ku lusegere kituufu weebala okumumanya era osinza ki Katonda naye waliwo ky'olina okusooka ky'olina okumanya bwe buwangwa bwo n'ennono okitegedde fe abasiraamu we tuvaano nga tugenza okulamaga e Mekka mugenda okutuuka bali abasajja baba bakozedde emikolo kubanga lubaale mikolo okusamira mikolo si ddogo si kusiraanya mikolo okitegedde bulungi abalamazi bagenda okutuuka bagende balamage ng'eri abasajja baamala dde okukola emikolo egyabwe nga bamaze okusamira abawalabu basamira mubuuze abaana abaliyo mu biyumba babaleka nayo ne bagenda ku nsozi ne bagamba bagenze mu nsozi somanyi tugenze mu safaari tebasobola kubagirayo kyama kyekusifu kumbe bagenze kusamira bagenze kukola ki kusamira kati nze nasamira obwakabaka okitegedde bulungi nasamira obwaki obwakabaka nasamira emyoyo gy'obwakabaka era ndiko obuyinza yensonga lwaki mwe abali ey'omeketamanyo ndoota ndi bukunya waliyo n'abaloota n'aloota ng'asera obwo buba bwakabaka eri nnono okitegedde bulungi nnyo abagenda nti tugenze Namugongo olunaku lw'e Namugongo lubeerayo nga mmeka
nga 3 June mugenda okutuuka Namugongo nga bye bakozeeyo temubimanyi. Okitegedde bulungi? Abagenda Vatican mikolo anti batugamba mbu Lubaale taggwa, bannange Lubaale aggwa naye waliwo bye tusigala nga tukola ki nga tukola ng'era boolaba Vatican kyongamba bwogenda Vatican wabaayo emikolo gye bakola gwe gy'otamanyi. Ogenda okutuukayo olwedde bo nga balina bakuyisa wano ku byawano byangulu naye waliwo obusenge obwekusifu. Okitegedde bulungi? Kati n'obuwalabu oba n'abawalabu bwe batyo bwe bali. Okitegedde bulungi? Yensonga lwaki olwaleero nyambadde bwe nti nga nzijjayo ebitiibwa byange kuba nasamira emyoyo gy'Obwakabaka luno lubiri. Okitegedde bulungi? Gwe wenna oloota oli mu bbanga wali ndoota nnyo nga ndi mu bbanga luba lubiri emyoyo gyo giba gya Bwakabaka buba butonzi buba ki? Butonzi. Kati abantu baffe bangi nnyo muli eyo emirimu gyesibye buli kimu kyekutte naye nga mulowooza bandoga. Okimanyi Jofula osobola okuloota mulirwanaawo nga akusimbira eddagala naye nga ekituufu talisimbye. N'ogenda ku musawo n'akugamba kituufu akuloga. Okumulota nga alisimba nga talisimbye kiba kiki? Lubaale omwo mwayita. Weetambulireko bw'olituukawo omulaguzi omutuufu ajja kugamba nti ajjajjaawo yali akuleetera kigezo osobole okwetambulirako gy'oli mutegeerera. Okitegedde bulungi? Sigaana obulogo gye buli. Naye abantu bangi nnyo baloota bannaabwe. Kati Jofule waliyo abantu abali eyo ng'aloota maama we ng'azze mu kirooto nga mukambwe. N'agenda ku musawo, omusawo n'amugamba maama we akuloga. Naye ng'ekituufu maama tamulogangako. Lwaki maama ajja mu kirooto nga mukambwe? Taba oyo waliwo maama oyo atambulira mu kifaananyi ky'oyo maama gw'omanyi. Kabeere taata. Kabeere ani? Kabeere taata. Bw'ajja nga mukambwe manya nti emyoyo gy'ebukojja girina kye gikubanja. Kati oba olina okunoonya omulaguzi omutuufu akutegeeze nti okuloota maama wo nga zze mu bukambwe. Nze mulinako yajja wano ne mbagamba nedda maama si yakuloga naye ng'abasawo baziridde bakoze bate? Ne mugamba maama si yakola ki? Si yakuloga. Olina ebbanja olina okugenda otereeza ani? Waliwo ebbanja ly'olina okukola ku bukojja. Obukojja bwakubeererawo olwo ne muwa obulaguzi bwange obuki? Ne mugamba ekigenda okusumulula fukamira kwata omwami wo mugende ekiri mu kunyiiza maama wo n'okumulaba nga akujjira mu kirooto nga munyiivu abeereyo ng'agamba omwana wange nze namwekuliza. Abaana abawala gye bali nga awulira musajja we takyawulira muzadde we. Nga maama buli lwagamba n'abaako kyayogera ekigambo ekyo kituuka eno emirimu gyo ne gigootaana naawe omwami ogootaaniramu. Ne mbagamba musituke mugende ewa maama gulayo kyoguze ogende omugambe maama munnange mbadde nduddewo okujja gy'oli naye maama nzize ndeese kasukaali kano. Ne mugamba nti kigenda okusumulula n'okutebenkera. Haji waliwo mpuliriza kankamaleyo. Ne baŋŋamba maama mulogo tutya ogendayo maama atukoze ebintu bingi kubanga zaamuloota ng'amuloota mu mbeera ki? Mbi ey'obulogo ng'ate omusawo gy'agenda ye oli anoonya ssente amugamba mulogo muki? Mulogo. Ne mbagamba woonoogenda maama agenda kukusanyukira agenda kukwaniriza kubanga baali batandise okwesimamu olukonko maama n'omwana n'omwami. Kati ne bagamba naye tunaatuuka talina kyatukole kirala konze mugende mukole kye mbagambye kwe kutereera kwammwe. Olunaku lwe basituka ne bagenda ewa maama. Maama yabasanyukira we yali abasibula n'abaagaliza obulamu obulungi emirembe. Okitegedde bulungi? Ne baddamu ne bakwatagana buki? Bulungi. Ekyomukisa omulungi maama n'abaako ate kuba maama alinamu kasente n'abaako kyasibirira eri abaana. Olabye nti ekigambo obugambo nti nabagamba mugende mukole bwe muti ne bwe muti kyatereeza. Kati ebintu bingi nnyo kye mbagamba nti ensi gye tulimu ya myoyo ziri ensi bbiri. Waliwo ensi erabika n'etakola ki? N'etalabika. Okitegeera bulungi Jofule. Kati mmwe muli eyo mutudde ku bizibu oloota ebirooto ebyenjawulo mwabagamba mbu temulina Lubaale ate nga muwooza mbu mwategeera nnyo Katonda ng'omanyi oloota nkusekeredde oli bubi. Muligenda okutegeera ng'ensi eri wala. Abantu abaagala okutegeera because ne mu comment awo abantu basaba nnyo ennamba yo. Era ne ngamba nti oli gibeeweera bwe naaba nkomyewo gy'oli. Of course eri abantu abagala okuyambibwako kati ddala kyo kyogeddeko eky'ebirooto. By the way ensonga y'ebirooto tugenda kwongera ogitunuulirako n'okwongera okumanya kubanga abantu
batono nnyo abatera okumanya obubaka obuli mu birooto. Abamu tebamanyi bivuunula, abalala oli ayinza okubeera ng'ekintu oluusi yakibaddemu emisana oba yakyogeddeko emisana oba oluusi yakiwuliddeko ate n'akirooto ekiro ate n'akifuula eky'ensonga. Kati era twagala okumanya ebirooto eby'ensonga n'ebitali bya nsonga. Abamu aloota ekirooto ate bukera okugenda ku makya ng'akyerabidde naye nga tekyabadde kikulu nnyo gy'ali. Naye nga tetunnabagenda mbadde njagala abantu bano tuleme kwerabira kuba tuyinza okukola puroguramu tugimalako nga tubawadde ennamba abagala okuyambibwako kubanga abantu balina bingi byebeetaaga okutegeera naddala oli nga kukubidde bukubizi esimu naga nti Hajji neetaaga okutegeera ku kino. Akati abampuliriza ennamba eyange eri 0783 98 88 13. Nina neya Airtel naye mu lubiri eno netiwaka ya Airtel etusumbuwasumbuwamu. So abagirina osobola gikozesa ng'oyita ku WhatsApp naye zonna kweziri ku WhatsApp. Ya MTN yo buli w'okubira eba available. Kati osobola okuba ku ya Airtel ng'ate ekugamba teriiko ng'ate kweri. Kati eya Airtel osobola gikozesa nga oyise ku mikutu ejja WhatsApp eri 0700 39 88 88. Nene ya MTN ku WhatsApp kweri nsaba njibaddiremu eyo gye baba basinga okukozesa abo abanoonya kubanga mulimu abanoonya bambi netiwaka nga zibasumbuwa. Eya MTN eri 0783 98 88 13. Esebo kakati ebirooto bino okusookera ddala omuntu yeebaka ekiro naloota ekirooto ne bukya ku makya ng'ekirooto akyerabidde kiva ku ki? Kakati okulu olina okusooka okumanya mu bwemyoyo ani afuga ebirooto. Tumuyita Jjajja Ndawula ye nannyini bubaka ye yaweebwa obuyinza obw'obubaka obw'obubaka. Kati buli lw'oloota ekirooto n'oloota ekirooto ekyo n'okeera ku makya nga tokijjukira ebiseera ebisinga bwe kiba nga si kya nsonga oyinza obutakijjukira naye bw'olootanga ekirooto n'okeera ng'okijjukira kiba kya nsonga. Kiba kyaki? Kyansonga. Kiba kya nsonga. Kati mulimu asobola okuloota ekirooto n'otakijjukira ng'ate kibadde kya mugaso. Osobola okuba nga watamidde kuba buli we weebaka oba ogenze mu Bwakatonda oba ogenze mu Bwamwoyo. Buli lw'okola ki? Buli lweweebaka oba ozze mu Bwakatonda. Kati mu Bwakatonda tetumusemberera nga tutamidde. Okyegedde bulungi? Katonda tomusemberera ng'owunya olusu mu Bwakatonda. Kyova olaba y'ensonga lwaki omusiraamu afuna nnyo wuzu buli lwaba agenda mu Bwakatonda aba afuna wuzu. Wuzu kuba kwetukuza. Kola ki? Kwetukuza. Kati ffenno mbasamize bw'ojja wano waliwo abaweebwa ekyogo oluusi tusooka okukansira olwo tuba tukutukuza kubanga byoyiseemu bingi ebitali biki ebitali bulungi. Kati buli lwogenda mu Bwakatonda oluusi wakedde kwegatta weegasse kati ate oyagala oloote ojjukire jjukira ozze mu Bwakatonda buli we weebaka oba ozze mu Bwakatonda kuba Katonda yasuze yeegatta ayagala kujja mu lubiri ayagala kujja mu lubiri yensonga lwaki tusooka obbaka ki okubakansira sigaze eyo kakikyawo. Kati n'ekirala buli lwoloota mu ebyo bye nkugambye okiba nga ebimu ku ebyo nga si kyoli ebiseera ebisinga lubaala aba akuliwala buli lwoloota nga tojjukira n'osisimuka lubaala aba akuliwala kiba kibi Obwakatonda buba bukwawukanako. Osegedde bulungi? Osobola okunoonya emyoyo gy'abajjajjaabo ogitegeere era omusamize yenna nga gwe buli kyaloota akijjukira. Ekyo ky'oloota n'otajjukira nkugambye ku ebyo olina okuba nga olina ky'oli. Weebase otamidde tewanaabye okisegere bulungi obaako oluusi ekikyamu kati emyoyo egyo tegikusemberera tegikola ki kubanga giri mu Bwakatonda awe wava tabbu. So gwe aloota nga tojjukira olina okwenoonya ndi muyonjo nasuze okisegere bulungi oli alidde embizzi ayagala aloote tojja kufuna bubaka. Okitegedde bulungi? Ate Hajji wolaze ate emitwe yakubicyankalanya bucyankalanya. Nze nkubuulira ekituufu. Mulimu ensolo kyogamba bwe ndi akanyama kange wali e Makindi siroota kijja kukubeerera kizibu. Kijja kukubeerera kiki? Kyova olaba nze abantu ngenda ne mbagamba bwe temulaba nti obusamize bufaanagana n'eddiini y'Obusiraamu. Hajji Omusiraamu kyaziza n'omusamize kyaziza. Mpozi ekitwawulako nzimba
ey'amasinzizo nti abantu tebamanyi lwaki essabo lyazimbibwa nga lya laawundi. Lwaki essabo liba lya laawundi simanyi. Baali balaga bulambe bwa nsi, ensi ya laawundi. Okitegedde bulungi. Neetooloovu baali balaga obulambe bwaki bw'ensi. Kati gwe tunuulira ku kanisa z'Abakakandi tekuliko akasembayo waggulu nga ka laawundi. Golowooza kiki abo abasajja naye basamize bamala kutereeza lubaale. Kati nze nina bapasita abajja haji engeri gy'oli omulaguzi tukulabye olagula bulungi, olagula ebintu abantu ddala nga kyomulagula kyekyo, tubadde tukusaba tukole ekkanisa ojja otwegatteko gwobeere omulaguzi. Yes, gwobeere omulaguzi nga ffe tuli simanyi kati nga balowooza nti byokola opanga bipange. Baamala bakizuula nti ndiko obuyinza n'amaanyi. Kati ne bantuukirira nga baagala bakole ekkanisa nga y'amaanyi bagirange. Okitegedde bulungi. Nze mbeeraki bakanisa kitegeeza eyo efuuse bizinesi negamba nze jjajja owange sijja muli amulukwe kansima ekyo ekitono kyenfuna jjajja kyabeeranga biridde nja kgenda n'ekyo. bo bagala bafuuka bakadde b'ekkanisa ojja nga okuba ettendo. Ojja otunira n'amakanisa agamu ogalaba nga waliwo we bazimbiramu obuntu bwa laawundi waggulu eyo nga bakomekkereza. Obwo buba bulambe bwa nsi. So gwavumirira essabo lya laawundi bazimba obuyumba bwa laawundi obwo bwali bulambe bwa nsi. Bajjajjaffe kitegeeza baali basajja bagezi. Baali basajja baki bagezi essebo. So gwali eyo gwe ng'oloota ebirooto bino nagambye ng'oloota ng'oli bukunya. Oloota ewaka bameketa amannyo, oloota obuukira mu bbanga. Obwo bwe bugagga bwo, obwo bwe bwakabaka bwo. Okumeketa amannyo kya bugagga kya muntu kitya. Wabaawo ebbanja ku lujja nga akugamba oli ntegeera. Okumeketa amannyo guba musambwa ku lujja nga gubagamba mu ntegeere. Kyova olaba gumekesa abaana. Ne bwabeera kye mbadde nkubuuza nti ne bwabeera mwana muto. Anti kati lwaki amekesa abaana? Gwe taata otegeera oba gwasula n'abaana. Kuba gwe wanaakumekesa oyinza obuteewulira naye ng'ate ne mu bakulu gye bali abagakola ki? Abagameketa. Ogwo omusambwa kati kambabulire kati gwe olaba ng'oli mulamu tosobola ne bagamba meketa amanyo tosobola. Ne bagamba ogamekete togasobola ng'otegeera. Naye ekiro nga weebase tomanyi lwaki oba ogameketa. Tomanyi lwaki omwana oyo ameketa amannyo. Obwo buba buyinza bwa Katonda. Kubanga gwe ng'otegeera ne bagamba gamekete tosobola gakola ki? Kugameketa. Tosobola tojja okigezeeko. Kati ekintu ekyo kitereera kitya? Kaakati ogwo musamba guba gwalujja ebiseera ebisinga. Okitegedde bulungi? Ekyo mu lulimi olwangu ojja kgenda ew'omusamise bajja kugamba, wona ogenda ew'omusawo ajja kugamba ebigambo bino wammanga. Oliko bulamu, oliko ekitambo, oliko kinene kyawanga. Okitegedde bulungi? Kati kumbe gwe musamba gwe gutya? Gwe gumu. Ne gutereerera mu mitendera. Kati omusawo kyonna kyaba ayise mu ssaawa eyo gwe tosobola kukitegeera. Naye olina okusooka okumanya omusawo oyo gye ŋŋenze aliko obuyinza bw'omusamba. Ogenda mu abalwadde abatambula eyo njagala mutegeere bino. Omuntu yenna anaakuvumula ku ndwadde eyo ekuluma oba ku musamba ogukuluma alina okuba nga yakola omusamba ogwo mu nnono yaagwo. Gw'olyoka okole ki? Otereere. Weewava wali nga bakugamba nti Yesu yatubonaabonera ffe bo babeere buki? Yatufiirya ku musaalaba olw'ebibi byaffe. Alina bye yakola. N'oyo Yesu okuba n'amaanyi seba alina emikolo gy'abeera yakola. Temulowooza nti yakeeranga bukeezi kutuula awo naye yasamira. Nabbi Muhammadi yasamira, alina by'abeera yateekateeka okubeera ng'asobola okuba obuyinza obwo okumujjula, ng'asobola okuwonya abagenge. Okitegedde bulungi? Yesu n'atuuka awali abantu emyoyo ne gidduka. Nze muwa ekitiibwa era mukkiririzaamu. Waliwo abantu abamu abatunda eddagala nti omeketa amannyo mana meketa amannyo eddagala mujje tubaguze eddagala mu kale omusamba ogwo osobola okukikolako mbiwulira simanyi twala kadagala kano. Tolowooza nti oba ogujjanjabye agudda wali wabbali kuba guba gutegedde nti kyegwagala tonakitegeera. Ne gusobola n'omuwummuzaamu n'ataddamu kumeketa. Ne wayita omwezi ne gukomawo. Ne kiddamu. Kati ate buli lwe gubanja ne gubanja n'otateeka mu nkola n'obeeramu obwo budagala kigenda fuuka kirwadde. Kigenda fuuka kiki? Kirwadde. Gye balina eyo abaana nga bazontowala. Ng'abaana bayiika endusu. Kubanga gubawadde message obubaka kubanga okutereera kw'obwa Katonda kuyita mu bubaka.
gwe yenna agenda okutereeza lubaale olina okumanya obubaka n'okufuna omuntu omuvuunuzi w'obubaka. ebintu ebyo bw'otabitegeera be bawulira nti yalina ku ssente ne ziggwawo bwe ziba zigenda bassa obubaka otegeere lwaki ssente bazikola ki lwaki oddirira lwaki olina olutwe okitegedde bulungi lwaki abantu tebakwagala okitegedde bulungi abalubaale gwe wena nga wazifunako naye ng'olaba otambula odda mabega tokyatambula ng'odda mu maaso asobola okuvuga n'akuzza paka ku ziro kumbe wali mu kuzifuna gwe wali tomanyi nti waliwo akiri emabega kumbe lubaale ye yali akiri emabega so kambagamba ebigambo bino mwe mwegeziwaze mukole buli kimu mpulidde bulungi bakole buli kimu mwe mugambe nti ono shiriki era bw'ojja bawulira mu komenti eyo nga bakugamba oyo mushiriku oyo agatta katonda waliwo eyaŋŋamba mbu sooka oggyeko enkofiira olyoka oyogera ebyomanyi sebe enkofiira nze nagyegulira yange ate teri alina buyinza ku busiraamu katonda yabulinako obuki obuyinza ogenda n'otunuulira abasajja nga basalira abantu nze nina abawalimu eyo bempulira ng'omufu afudde mbw'oyo abadde tasaala tetujja kumusaalira muli bagwagwa kyemwogera temukimanyi omuntu alina obuyinza ku muntu ali ogu katonda yekka yasalira omuntu omusango oba omuntu afudde nga tasaala genda omusaalire omulekere omutonzi yagenda omusalira omuntu tasalirwa mirundi emeka ebiri osegede bulungi omusalire ku nsi ate ne muggulu bafaaza ne bagaana ogenda okusomera abafu mukwano gwe katolubwama tebamusabira ne bagaana pasita bugingo yamusabira okitegedde bulungi tolina buyinza kugaana kusabira tosalira muntu muki musango omuntu asala omusango ali ogu yennyini buyinza oyo kyetonde katonda ye Sserubaale Ssemisambwa katonda w'ebutonda yennyini buyinza yasembayo yakola ki yasembayo kati gwe yaŋŋamba nakulabaamu simanyi jjako enkofiira nagigula ku ssente yange ate enkofiira nze ndi musajja musiraamu nzikiririza mu busiraamu n'emekka nakola ki nagenda nga ngenza okusinza ekyo kye nategeera nti giri misambwa buli bwakabaka yensonga lwaki bufuga Saudi Arabia gw'oli eyo weebuzaabuza olw'okuba kitaawo yakukera ku makya n'akutwala mu muzikiti naffe batutwalako netusomako kye tusomye ku Luwarabu osegede bulungi ne twamala ne tunoonya okunoonya okwaffe gwe bwe gwampuliriza wadde kitaawo abadde akulaga kkanisa akulaga muzikiti noonya okumanya okukwo osobole okwezuula n'okwetegeera okimanyi famire nyingi nnyo zibaddewo nga naye mu bajjajjaabwe baali batereeza lubaale kati ne bajja nga batambulira ku mukisa gw'abajjajja bali kati famire ezo ne zimala nga zigenda zikkakkana kumbe tebaali niwalinga okimanyi lubaale bamuliniwalinga bamuze obujja kubanga we tuba tumukola tugamba jjajja bamukola panel beating and spraying jjajja mukama wange nkusaba onkuume n'abaana bange n'abazzukulu kitegeeza oba weesabidde n'abaana bo n'abaana b'abaana bo kati waliwo emirembe egigenda okujja jo tewugisabidde tokoze ki ogisabidde kati lubaale ono olw'okuba wamulaga nti jjajja nsaba onkuume nga ndi mulamu tubeere bulungi n'abaana bange ne bazzukulu bange kati abazzukulu bali abaliddawo balina okuddamu ne baliniwalinga ki kuba bo tewabasabira wakoma kuba n'abaki abazzukulu b'abaana okitegedde bulungi so nkubiriza mwenna abantu abo basiramu bannange sigatta katonda ali omu teri kimwenkanankana buno buwangwa bwaffe nnono zaffe buyimiridde mu mannya gaffe ag'ebika ag'ebiki ati abantu abalala balowooza nti obuwangwa bulogo lwaki balowooza batyo abantu bamanyi nti wali abantu omuzungu n'omuwalabu kye yasiba omufirika kumutegeeza nti waliyo eddiini nti ebyobuwangwa byabwa sitaani okyegedde bulungi naye nga ekituufu teri ddiini nze nakubuulira luni nenkugamba nti omusiraamu byabuwangwa kubanga zonna nakulaga gye ziva nti Qur'ani esibuka Saudi Arabia okitegedde bulungi Saudi Arabia efugibwa bwakabaka nenkugamba genda mu bakatuliki obwakabaka bw'e Roma si gye busibuka nenkugamba obukristaayo busibuka bungereza efugibwa bwakabaka nate nenkikuvuunulira nti obwakabaka kitegeeza obukulembeze oba obuwangwa naki kitegeeza teri ddiini ezo zonna ki gwe yenna apuliriza ng'oli muddugavu ebbanga lyonoomala nga tonnaba kwezuula nakwetegeera kumanya nti nno teri ddiini ezo zonna nnono oli mu bubuze kambuze ekibuuzo ebiroto byonna ebirootebwa bya nsonga
mulimu ebyensonga. Okimanyi omuntu asobola okuloota ekintu n'amala n'alaba ekintu basobola okukulabula. Okimanyi osobola okuloota nga badde bagambye nti nno ogenda mu kitundu bwe kiti ne weebakako katono n'oloota ogenda otuukawo nga ddala bye waloose byebyo. Kituufu. Naye omuntu aloota ebirooto bingi buli lwe yeebaka. Buli kyonna kibeera kya nsonga. Si buli byonna. Mulimu ebirooto ebiyinza okukulabula. Mulimu ebirooto ebiyinza okulaga wa gy'ogenda bikulaga. Gwe ky'oba omanyi nti olaba mu bwakatonda obwo bulimu okulabulwa. Kubeera ne lubaala okuloota nga jjajja kugamba kola kino ne kino obeere bulungi kuba kulabula. Bw'otakikola ye yamanyidde oyinza okulaba nga byokola bitandika okuseebengerera kubanga yasse obubaka. Kyenva olaba abantu mbagamba buli kirooto ky'ofuna buli bubaka kitwale ng'ekikulu. Mubaamu message obwakatonda bwe buyita. Obwakatonda buyita omwo mu birooto kubanga bwe weebaka oba ozze mu bwa muzimu. Oba ozze mu bwakatonda teri asobola laba muzimu. Okitegedde bulungi? Twasoma bulungi nnyo nga batugamba air no space obw'omubujjukiro manyi nze saasoma bannange. Naye obwo mbukola ki? Obujjukira mu bwo. Batugamba nti air no ki? No space. Air no color. Air no color. Obwakatonda. Air no color. Obwakatonda tebulabika. Wabula odda ddi mu bwakatonda nga weebase. Okitegedde bulungi? Oli asobola okujja n'akugamba nedda. Tokaaba tobonaabona ojja kubeera bwoti golowooza abeera ani? Kibeera ki? Obwo bwe bwakatonda bwo. Wabaawo omwoyo ogukulabula. Tokaaba kola bwoti ne bwoti. Obwo bwe bwakatonda. Singa mmwe abatugamba nti no mwategeera nnyo Katonda. Singa mu makyaki n'emizikiri tekyali bambadde bukanzu bwa bituli. Ndoose ekirooto. Kampa ekyokulabirako. Ndoose ekirooto nga ndi mu mmotoka nvudde e Kampala ngenze mu kyalo ntuuse mu kyalo mbalabyeko awo oluusi mba nkomawo mpa kyakulabirako. Oluusi mba nkomawo emmotoka yabisa omupiira kati mu kavuvuŋŋana awo mpawo omusenzuukuse ntegeera nti ekyo ekirooto kya nsonga. Emmotoka egudde kabenje manya oba olina obuzibu bw'ogenda okutuukako gwe ng'omuntu. Oyinza okuba ogenda ssanyalazibwa mu mirimu nga jjajjaawo akulaga. Akola ki? Akulaga. Era jjajjaffe oyo asinga tambulira mu mmotoka ndoota ndi mu train ndoota ndi mu buludooza. Otegedde bulungi? Kati kisinziira ekirooto bw'oba wakifunyemu n'omuvuunuzi engeri gy'agenda okivuunulamu. Kuba tulina okumanya ani atambulira ku piki. Waliwo naloose gundi avuga piki oba naloose nvuga piki. Kati okimanyi ebyo byawukana. Naloose nvuga piki nga ndaba mpaakinze oba naloose gundi nga ndaba avuga piki. Naye byonna ng'osobola obbifuna. Kati awo omuvuunuzi yalina okwawulira okugattululira bw'oloota omuntu ng'avuga piki. Okitegedde bulungi? Oba ngazze. Okitegedde bulungi? Oba naloose gundi oba nze naloose nga nvuga. Kati bw'oloota ng'ovuga manya jjajjaawo y'aba avuga. Wabula bw'oloota ng'oli avuga okitegedde bulungi? Aba akulaga kutambula kwo. Okitegedde bulungi? Kuba jjajja buli lw'oloota nga gw'ovuga jjajja y'aba akulembedde y'aba akuvuga. Okitegedde bulungi? Kati bw'oloota oli ng'avuga kaba kabonero akakulaga nti waliwo by'ogenda okufeesinga. Okitegedde bulungi? Bwe kityo bwe kiri. Naye buli omu abaako n'enzivunula gyagamba nti ndoota nzira ku ssomero naye nkugamba bangi bakimanyi nti kitegeeza kutambula ng'oddawa mabega. Naye ne mala ne nkikumalirayo amakulu gaaki. Kati woona ogendewo omuntu n'akugamba kitegeeza kutambula ng'odda mabega ajja kuba mutuufu. Nange ojja ewange nkugambe nti okuloota ng'odda mabega kitegeeza nti jjajjaawo akugamba nnoonya ontegeere kubanga buli anoonya okumanya n'okutegeera agendawa. Naye ne nkugamba nti kijja ddi ng'omuntu alina obuzibu. Ng'omuntu alina obuki? Obuzibu. Ng'alina obuzibu. Kati bwe kityo bwe kiri ssebo. Abantu nze nkubiriza abantu sijja kubasomesa amagambe nti ate kati Nakayima akola bw'ati nti ate maama gundi ebyo mwabiwulira dda. Wabula nze ogwange gwakujja kubategeeza obudde butuuse ensi erudde ng'etambulira mu bulimba. Tutambulira mu buki? Mu bulimba. Era mu bitabo ebitukuvu balina we babyogerera nga baga nti enkomerero weeriba eneetera okutuuka bannabbi ab'obulimba bagenda kweyongera. Ng'enkyukakyuka ejja. Bannabbi ab'obulimba bajja. Bannabbi ab'obulimba bakola ki? Bajja. Naye ebyo tebabisomaako kati. Ne bakonjera bannaabwe. Bayitako biyite. Bayitako biki?
ne bali mbannabwe kati kyekiseera ne mbagamba nti baneeka mbabuulire kino tuludde ng'ensi etambulira mu buki naddala abafirika abazungu baatukwata n'abawarabu ne batukwata obwongo kitegere bulungi naye yessaawa bannange mugguke amaaso tuddeyo ku buwangwa bwaffe n'ennono kyekiri kye nagamba nti omukulembeze alijja mu Uganda muno nazzaawo obwakabaka obwavaawo n'obwo bwe yajjawo okitegedde bulungi Africa egenda kukula egenda kutereera obwo bwe bufuzi Katonda kwe yatondera ensi eno okuva ku lubereberye kati obwakabaka obukulembeze bw'eno n'obwankole nakati tebuddangawo kiyinza okuba kimu ku ebyo bitawanya Uganda okuba nga tuteredde obwakabaka bwonna nze ndi mutume nze ndi musajja mutume nkimanya muli eyo temunnaba kuntegeera naye mujja mmala muntegeere nze ndi kyabugagga bannange mwanguwe abakyalina omukisa okundabako nga sinnafuuka bize nnyo kuba ndi kyabugagga ndi mutume mu bwa Katonda mu bwaki nzije mbategeeze okitegedde naye sijja sobola kujja eyo nyumba ku nyumba wabula nsobola wonna wenfunidde gaapu nenkwata ku muzindaalo oba nengendako mu kamera nina okubakubiriza mbabuulire ekituufu amazima gasigala maki banayimukiriza amazima gasigala mazima ekyo kyoyita ekyobwa sitaani ogenda kuswala nnyo ng'otuuse mu bwa Katonda bo nga kyewali oyita sitaani nga Katonda akugamba yitawo genda muliro waliwo obwakabaka oluusi obuteekebwawo nga bwakimpatiira ne bagamba kati obwakabaka obuteereddwawo kulwanyisa buno buteereddwa okulwanyisa buno obwakabaka obwo buteebwawo obuteebwa obwo si butuufu obwakabaka bwo buba bwemanyi nti kabaka wa Nkoleja alina okubaayo kabaka w'Ettoolo alina okubaayo ow'Abasoga alina okubaayo buli omu n'ennono ze baba balondanga balonde era balina on'okulonda kati mpulira obw'Abasoga oba balonda bulonde naye nga buyinza okuba bulina ennyumba mwe butambulira oba okitegedde bulungi kati tetujja kugamba nti noba buno butambula we buti oba buno we buti nekiri nti obwakabaka obwo gye buli buyimiriddewo nga tebuteereddwawo buteezi kuyigiikiriza webale nnyo yensonga lwaki abantu muli kizibu nnyo omuntu okubanga oli eyo ng'oweza emyaka 25 okitegeera bulungi n'obeera nga tewakola ki n'obeera nga tolootangako ku bakulembeze obwo buba bwakabaka gwe wenna ali eyo ng'oloota ba Bobi Wine oloota abantu abakulembeze abakulu abantu abanene mu ggwanga muloota ku bagashumba eyo gye bali ababaloota gashumba nga ani amulootako ng'omuloota ku ki bwe muloota mmala ne mmanya endoota gye mba mulooseemu mmanya nti gashumba alina kyali ng'omulootako ki kati nzolaba abantu omuntu yenna gwe mba ndoose mba mmanya alina akkiririza mu buwangwa n'ennono gashumba wa nnono naye tasobola kuvaayo bakyasanguza wabula omulaba ng'akiyita bbali nze omukazi owange okugenda mu kkanisa osanga n'emigugu ngisibye aba alina kyategeeza taba mukkiriza muki amanye ekituufu aba amanye ekituufu kati kankubulira olabeko kugundi olaba mu comment kati gwe mukyalo tagenda mu muzikiti ani mukyalawo ate nange ngugendamu kati gashumba lwaki ate yabagana mukyalo kugenda mu kkanisa si zonna alina ekkanisa zakkiririzaamu nazikugamba wano nenkugamba eddiini mwe wadde omuzungu yatugamba nti eddiini yaleeta ddiini naye buli bwali buwangwa naye obutuufu busiraamu bukatuliki bukulisitaayo era nenkugamba ezo eddiini zirina amataka zirina amaki naye obulokole tebuliiyo era gashumba simulirangako ng'akuba bakatuliki simulirangako ng'akuba basiraamu okitegedde bulungi okuleka okubaluŋŋamya obuki obuluŋŋamye naye mugambe nti nalokose okitegedde bulungi zirina abantu bemanyi kati olaba waliwo oyo honorable Nsereko oyo Muhammad Nsereko naye namufunako mu bubaka kati ate mukumala okumufuna mu bubaka bwe nti nendaba ka voice ka note ke nga katambula ku social media ngagamba abantu mbaleke buli omu akkiririze mukyakkiririzamu lwaki ova naye nga enjogera gyo olaba nti amanyi obuwangwa naki nze buli gwenfuna mu bubaka manya oyo aliko obuyinza bwa Katonda buli gwenfuna mu bubaka manya nti aliko obuyinza bwaki okitegedde bulungi so abantu bangi nnyo muli eyo abamu temuzaala ng'abaana bababuze naye ng'oluusi ekikusibye kiri waka ku lujja n'osaba ekiro n'osaba n'emisana nga tolina kyojja kukyusa ng'ojja kuva mu bulamu bw'ensi nga jjajjawo yasalawo n'agamba kankusibira awo tojja kumufuna naye n'onoonya omwana n'akola ki n'abula naye ng'oluusi kintu kinono nnyo ky'olina okukola kutegeera butegeezi jjajjaawo nakubaako ky'oteeka mu nkola n'ofuna emirembe n'otereera okitegedde bulungi so
n'olw'embeera ey'abantu mbakubiriza mukome eweeka bannange bino si bya shiriki oba tugasse Katonda. Katonda alina baminisita be, emisambwa be baminisita ba Katonda. Bw'ofukamira n'okowoola muwanga n'omugamba jjajja mukama wange nfukamidde ku kyoto kyo wano mukama wange ku lw'obuyinza bwo, jjajja nsaba nfune enkyukakyuka mu bulamu bwange, obeera otisse muwanga mu bwaddoboozi akutuusizeeyo obubaka eri nnyini buyinza, n'omusambwa gumanyi nti Katonda ye yagutonda era yagulinako obuyinza. Kati mmwe ekyo kye musinza mmwe temukimanyi nti nammwe ate muba mu misambwa. Okitegedde bulungi? Tigundi yagamba bwati bikkula essuula bweti gundi egyo misambwa myoyo. Naffe tulina wano bajjajja muwanga, tulina ba Mukasa, tulina ba Lubowa, Mukaso w'ennyanja. Okitegedde bulungi? Naye abaffe tebabateeka mu bitabo kubanga Katonda we yali atonda ensi eno talina gwe yalagira kusinza Katonda ng'alina waabikkudde. Era Jofule kinoonyereze nnyo nagamba omuntu atalina waabikkula ali ogu musamize. N'abasigadde bonna balina we bakola ki? Babikola. Ojjukira nga nkikugamba nti ebinyonyi n'ebisolo bisinza omutonzi. Neggoola wali olabyeko we bibikkula? Byo bikyakuumya ennono yaabyo okuva ku lubereberye. Ffe yaffe ffe ng'abategeera ennono yakola ki? Yaggwawo. Ki ekyo muganda wange olina ekirala ky'obuuza? Nange osomesezza ebintu bingi nnyo naye akantu kasinza okunkwatako ekali ako kugamba nti kakati omuntu alidde kanyama k'embizzi taloota. Nenkatyamu ako. Osobola okuloota naye nga by'olootse tebigatta ku bwa Katonda. Kati tukoze tutya? Otamidde. Okitegedde bulungi? Era omuntu yenna omutuukirivu bwa Katonda alina okuba nga si mutamiivu. Okitegedde bulungi? Si mutamiivu, talyalya mbizzi. Okitegedde bulungi? So ku lw'obuyinza bw'omutonzi emboozi ebadde enyumye nnyo naye bw'otuusa awo talyalya. Abagirya mugirye nga mukyakkirizibwa. Naye bw'omala okudda kati ngene waffe kati nze ndi mulonde, ndiko obuyinza bwa Katonda, ndiko obuyinza ye bannange. Haji bw'obeera ng'oli mulonde nga bw'ogambye oli mulonde oliko obwa Katonda tokkirizibwa kkalya, naye nga munywanyi wo oba mukyala wo nga ye si mulonde kubanga bwebiri nga gw'osobola okukalya nga bugambye nti kalye bw'obanga okyalina okukkirizibwa okwo. Waliwo jjajja wayinza okutta n'okola byonna. Kati nze ne wabaawo ekiseera n'amala n'akusibako katirekeraawo. Kati nze bwe mba nga nkalya nga mukyala wange takalya, bwe mba nkalidde kiba tekirina kimukoseza. Kati kisinziira ye mu nzikiriza ye. Kubanga ova enno ng'okalidde n'otukeewako emimwa mwenywe. Bw'abanga mulonde ng'aliko obuyinza bwa Katonda. Nze mba muwagira n'omuwagira oba simanyi nakumanya. Kubanga mulina okutuula ku mmeeza. Kubanga bw'omanya nti mukyala wo takirya. Waliwo ebintu bye tukola mu buntu wadde oli musajja ng'oli mukulembeze olina eddoboozi. Naye bw'omanya nti mukyala wange tawunyirirwa mwenge kuba tanywa mwenge, wengunywa ne gumuwunyirira kiba kibi. Tekimuyisa buki? Bulungi. Mala ogunywa osenye okole buli kiba oba omweyawuleko. Okitegedde bulungi? Oleme mumalako miki? Mirembe. Kubanga omuntu buli lw'obeera nga tolina kyokkiririzaamu gwenga ggwe nga kikumalako emirembe ate oli n'akikulaga, wayinza okugjawo obutabanguko n'obutakkaanya waka. Nakugamba nze saagala onsemberere ng'owunya mwenge ate gwe gy'otamidde ogumuwunyiriza. Kati kumwe ababiri wabaawo aliviira munne. Ebyo bisobola okubaawo. Okigenda waliyo abakazi nga wamukweka tisinywa mwenge kuba wasizza musiraamu. Naga nze taata wange yaŋŋaana omusajja anywa omwenge oluvannyuma n'akuzuula, kitegeeza wajja bbaawo obukuubagano wakati wo naye. Kati omwe mulina kwesootinga. Nze ng'omulonde mukyala owange bw'abanga yali ali embizi era mugamba mukyala ozze naye nze siryaki, kitegeeza ne mumaka gange terinnyawo, ate mbadde nkusaba n'ekyo bw'oba obadde ogiriira eyo ogiveeko. Okikole ki? Kati kiri eriye, ayagala bufumba ayagala kulya kantu ke. Kati ku bibiri n'alondako. Eriyo abamanyiza okukugamba kansigale kantu kange genda nga nange nnoonya oyo anakkiriza bye njagala. Naga siva ku kanyama osaaga. Olaba Misaaki yayimba n'agamba wasa mukwano gwo. Kitegeeza bw'obanga muli ba mukwano mulina ebintu ebimu bye mulina okukkaanyaamu. Mwana yanzija kantu ate nkyakalya. Kati oyinza okulaba nga yakakuggyako ng'alina kyakutaasa.
Yanfiiriza bufiiriza. Kati gwe tosobola kukirabirawo naye ebiseera ebisinga ebintu bijja oluvannyuma. Osobola owasa omukazi naye nga waliwo ensonga lwaki omuwasiza nga mu maaso alina kyagenda okukutaasa gwe kyobadde tomanyi. Nga jjajja we yamukusembereza. Kati ate oli osobola okuwasa omukazi nga ate ogenda oleese kizibu. Nga mu maaso eyo agenda okupangira abatemu bakole ki? Bakugjewo. Kati ezo zonna ziba nteekateeka za mutonzi. Bwe kityo bwe kiri. Essebo. Bannaaye twogedde bingi naye era tubagamba bannaffe abali mu comments abatulaba osogenda mu comment nobako kyobuuza kyewali agadde nso kimusindikira oba si kyo kukomawo nze nsiko wakutambula. Mwezo comment mwe tuyita abantu okubamanyisa kati ow'enkofiira mumanyisiza yagamba ati jjako enkofiira olyoka osomesa byokola ki ne mugamba enkofiira yange nze nagigula ate gwe tolina buyinza ku busiraamu. Ate n'enkofiira kyambalo bwambalo. Teriyo sheeka ayinza kunnenganga kubanga teri sheeka alina buyinza ku buki. Wangamba mabega keeri nti enkofiira kyambalo bwambalo. Kyambalo kabonero. Nga oli baba n'ekkanzu ye ekkanzu y'omuganda ey'omuleera. Ogenze nawala sapuli. Bwe nkusanga ng'oyambadde sapuli manyirawo nti oyo mukatuliki. Kati n'omusiraamu ekimwawula. Naye sapule ate yanjawulo kubanga esapule ojenga eri omusiraamu alina ensonga lwaki abikka ku mutwe. Waliwo awo amasomo agaliwo mangi nnyo abasiraamu munjulira simanyi shaitani zijja kukomba mu mutwe biki naye ennaku ezo nabadde shaitani ziyinza okukomba mu kiwalaata zikukomba mu mutwe. Okitegeera bulungi bikkako okitegeera bulungi. Abalina ebiwalaata shaitani komba mu kiwalaata. Ogenda okutunuulira ebintu bino ng'abantu abasinga okutijja ennyo ng'ate tebalina kye bamanyi ate nga bo beefuula nti baamanya nnyo. Kati lwinalaba supreme leader wa Iran ng'akulembedde swala naye ng'abatalina nkofiira be basingamu obungi ng'emitwe myereere naye nga tumanyi ti kyondo kya Buwarabu eddiini gyekola ki gyesibuka nti era bwe toyambadde enkofiira shaitani esa okukomba mu kiwalaata. Gwe awakana ng'oli musiraamu genda onoonyereze supreme leader ng'asaaza ebiseera ebisinga owa Iran tebaba na nkofiira. Kabeere ne Saudi bangi nnyo mwe bali nga basaala nga tebalina ki nkofiira naye oli agenda n'atijja oli nagajjako enkofiira. Sebo si gwe nannyini busiraamu. Obusiraamu nnyini bwo ye Katonda yabulinako obuki obuyinza. Ate gwe toli musiraamu gwampuliriza toli muki wabula ffe tuli bagoberezi buki omusiraamu omutuufu y'oli yali eri yakola ebyobuwangwa bwe n'ennono. Kyova olaba waliwo nsonyiwa mpiseewo kano waliwo gwe nalaba waliwo sheeka oba kiki ne namanya nti oyo si sheeka kuba talina kumanya nakukola ki nakutegeera. Yagamba nti omusiraamu okkirizibwa okuwasa omwana simanyi wa kitaawo omuto. Okitegeedde bulungi. Musajja gwe njagala ompuliriza olunaku olwaleero njagala bakatambuze kamutuukeko. Ennono y'obusiraamu eyogera kirala gwe toli musiraamu gwe toli muwalabu toli muki muwalabu eri ewaabwe mu Buwalabu ennono yaayo tekizira. Naye bw'omala okutuuka wano mu Afirika naddala mu Afirika amawanga agasinga gakiziza nti bw'ogeza n'owasa omwana wa simanyi wa taata w'omuto oba kirabika kyali bwekityo otegedde bulungi bw'okikolera wano naddala kati kangeze nga ku ttaka lya Buganda oba ettaka ly'e Uganda obeera mbizzi. Mbuuza lwaki mba muyisa embizzi. Embizzi bw'ezaala ng'enjala ejuluma esobola okulya omwana gwayo. Kati oyo omusajja gw'ojja okusiŋŋana ng'awasizza omwana wa taata w'omuto mbu Qur'ani eyogera bweti tamanyi nti kati ekimusumbuwa buwangwa yamanya ali mu ddiini kumbe buli buwangwa bwe bumusumbuwa. Okitegeera bulungi okuva n'olwaleero akitegere nti wowasa omwana wa kitaawo wano ku ttaka lya Afirika oba mu Buganda ffe tukiziza. Bw'okikola obeera mbizzi. Obeera ki? Piigi yennyini. Mbizzi yennyini. Naye lwakitaba nte. Mbizzi ente tosobola kulya mwana gwayo. Nze nkireese nkivunzevunze. Kitegeeza asobola okwebaka ku mwana wa kitaawo omuto nga yeebase ku muwala we.
Haji ate wawala n'akantu kaffe nawe n'okamala bukamazi Otegedde bulungi. bannange Anti embizi embizi nga yazadde byenjogera si bya bulima mwali mu wawala biwuliddeko. akantu okawalanye okawala nakupaka kuwulira bubi Anti muno ekyokulabirako ekyangu kyaziyizibwa wonna neno mubasamize omusamize tagirya neryo omusiraamu tagikola ki kyova olaba nze ŋŋamba omusiraamu lekerawo okugamba nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne gamba nti omusiraamu muganda wa musamize munne kubanga ebikolebwa mu muzikiti bye bikolebwa neno. tumalirize program obuwangwa bwaffe buno obw'ennono olaba nga bukwatagana nnyo n'abawalabu bintu bitono nnyo ebibaawula. tebw'oyingira mu ssabo engato zireka wabweru ate omala okuyingira munda n'otula wansi katonda tebamusitamako. Okitegere bulungi. Ate naffe tufuna wuzu ng'abasamize kati nze nfuna za mirundi 2. Okitegere bulungi. baginfunyisiza nga nnyingira awo kakati abantu bangi nnyo baloota wano nga balaba abasiraamu abali wano bannange bazzukulu bajjajja muli eyo muloota nnyo nga mulaba abawalabu wano yensonga lwaki leero nyambadde bwe nti omusambu okuva mu Saudi wano gweguli gwasenga gwakola ki era tuguwa ekitiibwa tuguwa ekiki naye eri nnono era osobola okujja nga oli musiraamu nenkusomera edduwa wano n'otereera naye yange eba yanjawulomu kuba mbangiyise mu nnono kyova olaba eyange olabirawo mangu. Okimanyi waliyo abantu abali muno nga emisaayi gyabwe gyava Tanzania naye ng'ate emisaayi gye Tanzania nga bajjajja be baggukira Tanzania naye nga bava mu bawalabu. Nojja wano nenkusomera essaala yange nga gw'osadde mbafuna wano ng'alina sigide ekoma bweti n'agamba naye Haji essaalayo ng'ate yo yanjawulo. Okitegedde bulungi. Kubanga we navudde wano obulamu bwakyuse n'empewuka nagenza okulaba ebadde byesibye nga bikoze eki nga bitadde. Omusiraamu ali eyo jangu tutereeze ensonga nze ndi musiraamu munno jangu nkubuulire ekyotamanyi osobole okutambula obulungi oleme kubeerako mabanja ga mutonzi. Eyali agadde ku namba yo nga bw'ogambye nti omuntu ayagala okutuukako okubeera nga alina kyakwebuuzaako alina kyayagala okutereera n'ebirala bifaanako ng'ebyo eriyo n'abantu abamu nga n'ekibuuzo kiragadde okukubuuza nga tetukyogeddeeko wano. Mukomentinga ennyo nze ne wekuba kunzivoola ne wekuba kola ki nja kuddamu kubamba nkimanyi tonnategeera. Enamba y'essimu eri 0783 98 88 13 ne ku WhatsApp kweri oba Airtel 0700 3988 naye nkaddamu mukozese nnyo MTN kubanga ebiseera ebisinga mbeera nnyo mu lubiri eno netiwaaka yo tegwa naye ya Airtel etera okukola ki okuleka ng'oyise ku WhatsApp. Bantu ba Katonda mbakubiriza nga mbagamba tukomewo eka tutereeze enzija zaffe tutereeze empya zaffe tutereeze eki waliwo ensonga lwaki watondebwa ng'oli mufirika ng'oli muddugavu. Katonda tayinza kutonda ng'oli muddugavu ate n'akuleetera Yesu omuzungu ti mwono oyitanga ly'ekkubo ery'obwa Katonda. Oli muddu w'abazungu oli muddu w'abawalabu naye sikugaana genda mu muzikiti osale nange nsaala genda mu kkanisa osabe kuba nange nsaba. Lwaki? Kubanga bajjajjaffe baayaniriza emisambu egyo nga bamanyi bayaniriza ddiini kumbe baaniriza nnono. Kitegeeza naye osobola okugenda n'obaako ky'osaba nakyo n'okifuna. N'olwekyo sivumirira ddiini yonna okuleka eyabalokole eyo si ddiini eyo yo yajja kuzikiriza na kusaanyaawo. Nkomyawo nange nkomyawo mweraba.